bawo bannange sina gwe mbannagamba nti ngenda kwagala ono era nkomeko ono ate nzire wano dia nta owulidde nga woba otaliyo nga ntandika yengeri yemu gyoba tobibeeramu bannaye muve mulaavu z'abannammwe muziveemu mulabe endabe woba wagira ate oba towagira bireke kitofu labako obulabi naye togula toteekayo bigambo byo ate wali abaagalana abaganda balugera tosaayo kito naye abamu ate olwo olugero olwo olugero lumala ne lutuukirira so bambi woba olaba ng'omuntu ali mulaavu leka kwefuula ate agitegeere ye ate baleke beyagale sigwa amanyi laavu yange kino nkikugamba ate toligitegeera gwe kwata laavu yo gy'oba otegeerere yange gikole ki kifeemu wemba ntomera ndeka nkole ki tomera bambi ndeka sigwa abatomedde owulidde bambi tompa amagezi tontuuza wansi kumbulira ndi muntu mukulu owulidde oba otegera bulungi ate n'abantu bange abalina okumbuulirira sigwa otegedde bambi muve mulaavu yaffe kitofu oli ku Newspack Channel mangi genkuletedde kanga kuwenga ate bwe tugafuna ne kansubire nti no oli bulungi tutandise ne Suna Ben obulamu butandise okuba nti naate bukalubira ddala atogera ku bulamu obwa Suna Ben ono nno nga mulekwa yakafiirwa maama we gwabadde ayagala ennyo naye ebyo Haji Kamoga teyeetaaga kumanya era tayagala kumanya amututte mu kooti ayagala abeere ng'amuwa obukadde obuwerera ddala Rwenda Mama nyabo ate ayagala abeere ng'amuwa obukadde obuwerera ddala 10 buno nno bw'abannamateeka bwe bityo nno we biri Haji Kamoga kikyalanga Suna Ben mulekwa amulanga okuba nti no buli wabeera aba mu kumuvuma amulanga okuba nti no munange ali mu kwonoona erinnya lye jeje misango ate Haji Kamoga gyavuddeyo okuba nti agula aku Suna Ben okitegeera naye Haji Kamoga wandirinzeemu omusajja akyakungubagira maama wakyali maziga akyalina ebiwundo kakati wuyo ate omututte mu kooti naye nga weebito bibiri Dr. Jose Chameleone munange ebibye si birungi ate mulowooza Tamale Mirundi Junior tamuyisizaamu eggaali Tamale nno banno bali mu kwetonda simanyi oba gwe weesigulidde ku ki ne naawe essaawa yenna munnange bayinza okuba nti no bakutwala mu kooti okitegera kale nno ye Junior agambye atoogedde ku banene bangi kati ntye Chameleone life yo respect lugadde kati ndi mulwadde ebyamalala biveewo obulwadde tebabuteekamu serebu waliwo okufa abanene bafudde obulwadde tebabuteekamu bwa serebu tebabuteekamu malala kwata kamera gizikize Chameleone nfa mu mawulire okwata kamera nezaawedde mu gizikize wano tulabye abamaanyi abafudde emirembe engalo tubalabye nze kitange yafa naye singa waliyo obulamu bwe biliyoni 2 tutwande buguzi if there was life nga ya buwumbi bubiri sente zitwaitaina is no more. Don't joke with your life. Celebrities mwina wekoma obwasita buyinako webukoma abanayuganda mulekerawo kwata obwasita ne mubogatta mu bulwadde teriyo sita gwe bayitamu sitawo mulwadde health is health muzedi sita zedi legend mukufa radio taliyo kumwe mwenani yali amusinga okuyimbamu mulegend mwewadde ebinyanya amulegend amuwere amunyonyonyonyo kumwe yali asinga muzeredi nga n'ennyimba ze zisinga abalamu amaanyi radio yafa ne 80% of the music industry radio yabasinga amaanyi tutegeka sho ya radio omufunamu abalamu mmwe niyo nemwe mwekuba bukubi ngalo mabina nyenyenye amwe serebu olisa nitata kwa serebu ani golisa yani gosusulire nyumba tebyo wakafi gwanya tegere wakoli Museveni ngo kandi mutabani wetu mwongera ko Geno Mozi akolire mondo zonna nzifite ngopunyiriza amatakogo bwa legend amwe legend nze memanye ebyo tumbavu ndage banene abayine nyota ne medali ojombulira mmwe buli bwa awadi bwe mala okusasula ne baba mu kuyimba ne mara ne bumunyapira mutekere mabega gasto buno bwa awadi bwe babajja ne bitimu bwe bawagawaga
Muze manyi nobo bwawadi bwe babajja wali nakasi. The winner of the music award is nebu award bweki wadoba era ke million bid. Ojonga nti oli wama. Uzi. Fatule be abanene totubulira nawe. Twala bala badda. God been that drama. Temwagala bagambako. Kwa muri bagaga kwa narabye nanja Samira mbo Juliet yali agala kusiba nze Juliet asibe manyi what text to prison imigwe sirani mjamu yasiba ku bantu ani amugano kunsiba siriwo nalizi ruseko mu Uganda njogedde ne kuba nena basiga zawede mwe abantu baba wesente don't put my name mbaya Juliet namuyamba goyambeze gwe gwatulanga kwete nzete mumanyiranga abafuga koti mbamanyi abafuga balamuzi abami babiri n'omukyalo w'amaanyi omu bebafuga judiciary besi jetali yomukomera abuliddwa balooya nzete munja Samira the truth is muleke Chameleone yawone muve malala muve masape bwaba Chameleone bamutwala kujjanja bafuna obujjanja bikigwe adde makage. For how long I got been that drama excitement? Mwabaletera n'abantu obogerako. Mulwadde kyagenda n'asikola shopping. Owawa. Omulwadde mumwogerera n'okusinga obulwadde. Obulwadde bufuuse bwakwogerera. Akataago kamuluma. Leero omunyo gumuluma. Leero ebibumba bimuluma. Kiki ekimuluma? Bakijjanjabe. Nerero amatuga muluma amaso gamuluma akatako kamuluma omunyo gumuluma. What is wrong? Excitement abalwadde babera mu ward had tulifena oluvanga amazo bogerako nga mudduka mu malwaliro mukola appointments mu malwaliro bwe balabe ti mu mulwadde nenga no badde otiguka up and down ku Snapchat Chameleone tova ku snap oli nezawe de mutiguka oli bwa malobogerako nga mudduka mukola appointment mu ddwaliro eryamangu. Kiriza tubuzeko ku mikwano gyaffe bano Wammanga Duhamad ogamba otya Darat ogamba otya Emmanuel Walakira tukutumiddeko Enoch Akandwa tukutumiddeko Ndagire Prosi Nankuke Esther Adija 1991 Tina Kagude Chaisu Malukasumba Joseph Chinyuya tuna mkwano gafayitibwa Winnie Ekitaka Chire bwebo nno betusobodde okuba nti netukona kabala tugenda kubanga tubakonako maaso awo wetweyongerayo munange Tamala Emirundi Junior avuddeyo ate era n'akyuka Junior talina mukwano avuddeyo era n'abeera nga ate asabula Namukasa wamaze okusabula Dr. Jose Chameleone ate n'abeera nga asabula ne Namukasa amugambye nnyabo olugambo lw'okololo lw'otalinaako mitwe n'amagulu akatambi kakano Namukasa yeetonze kituufu Namukasa kiwakoze era I'm happy with you Namukasa ogwo omumwa ogw'oluwerere bw'otaagufuga ennaamu sister ojagwa mu bizibu Namukasa kwata solo tepu weesibe ku mumwa obulekinga story olinga akola mu New Vision Namukasa my sister omumwa gusibe yogeza mabina Namukasa uli amwenda kyagala kwogera nyampa obunyampi okite ntimanyi olugambo lukusiwa Namukasa kwata so tepo musibe kumwa onyampise mabina bonyampa Namukasa ne agenda okone nze waliwo olugambo lubanga lunzita nene nga Junior kansiba omumwa ne nyampa obunyampi nenyera nenera olugambo luyise mabina Namukasa olw'omumwa lugenda kuleetera obuzibu mwanyinazi ojasibira mu kooti olugambo lw'omumwa lujja kuleetera obuzibu kozesa mabina Namukasa weebale kwetonda Namukasa yetondera Dr. Jose Chameleone Dr. Jose Chameleone mbw akyagaanye okumusonyiwa webitono webiri ambwayo tandika okunoonya sente ze baakusabye bukadde 10 bwe baamusabye Chameleone tanasonyiwa mwana Chameleone wanaasonyiwa Namukasa era mujja mulaba nga akutte video essimu agambe
Because there are other forces who also feel they have something they want to prove. Who feel they were very, very offended, and it wasn't the first time for her to do that to them. But hopefully, they'll soften up. Hopefully, they'll soften up. Esawa zino manyi gundi ziba zichali waggulu obulumi oli bwakuyisizaamu mubeera waggulu nga emiya apology eyinza obutabujjawo mu lunaku lumu oba nnaku bbiri. Yes. But with the time, because time heals wounds, Chameleon is feeling very, very wounded. Very, very wounded. According to the phone call they had with Daggy Nice. Very, very wounded. But I believe maybe he will soften. Maybe tuongere kwogera naye. So kati sologa nti apology not accepted as yet. As yet. Hey. Accepted. Abafe. The apology from Namukasa is not yet accepted. And what I heard, if it gets accepted, we shall see, we shall know. Alien Skin katuberenga tukuwa akatambike munange ono nno aina ebibuuzo bye katuberenga tukakuwa akatambi kano. Wao ku comment ogule mu kutambula ama wagulabye. Ne bannanga. Ali agaba principal. Tunataka freedom. Bona. Tunataka freedom. Yabana Uganda. Kile chambo ne bannanga. Kanya kamusengeni. Kugenda tuwane. Nani manya ndio tutofu. Gwe Bobi Wine gwe wetaaga emiggo. Munjagala banga Mandela yabeera mukomera emyaka 26 mwe babakwata ennaku 2 ne muwoloma. Mbugwa Bobi Wine solo banga Mandela bakusibayo olunaku lumu n'owoloma. Mane Beiro njagala Beiro Besigye bakamusiba omwezi gumu. Kati mwe ba Mandela mwe mubeere makomera. Gwe muba mwe ba Mandela go to prison nga Mandela 28 years. Mbo freedom fighter. Gwe Bobi Wine ani agatwagala freedom. Ani abikutuma. Mbuze I'm fighting for freedom. Ani yabigambo bitulwanirire mbwagwe. Mundi wano nwani ani yakutuma otulwanirire. Who sent you? Mbo freedom. I freedom ani yakutuma. Bobi Wine ani yakutuma freedom mbwagwe. Mutusibiye ko freedom ani yabibatuma. Nze sibatuma nko munwanirire. Museveni manye wokumusanga. Bwemba apulira ati mwagala abeera Ntebe. Bwemba apulira ati jafirido mujendaga. Bobi Wine teri munna Uganda yakutuma kutulwanirira. Lekera okutwesibako mwana gwe. N'okulya ssente z'abazungu. Nze tojja kuteka mu documentalezo ofune ssente. Freedom, firi dictator, firi amabina, firi rumbuye. Ngebyani abibeera muze yasoma. Toddamu kunnesibako principal. Mbo freedom nze Mandela. Genda mukomera Mandela amala mukomera emyaka 28. Bobi Wine entered the prison bera mukomera. Wano kigaga kyo kyaba nenyazi bakisibye na kubiri. Ne kijaga kyo dachi ulubadde kiringa empologoma. Bakote banyuze banange kyonna kitukula wanabidde wanyazi. Komera kije bagabe ebizigo. Chairman tontabula. Nyanzi wanabiddewa. Nga wakomyewo onyereketa. Komera kije bagabe ebizigo. Kizibu kibedine wali muloji. Nakulabi nga je kyesibidde. Gwe bakutafa nananga gwe. Abana bakomyewo bawenyira n'amaaso tebayina. Kino kikomawo kitambula. Mbo bakikwatiridde abafere banne baaki. Nve na one. So MP Kampala Central. Waliwo abantu ababadde ne Muhoozi ekiro paka sawa nga 8 ez'ekiro babadde ne Muhoozi ku Serene Hotel Mutundwe. Ebyayogeddwa n'ebyakoleddwa tetunaba kubigwa mu buufu bulungi tukyayina ekitambula nga bwomanyi processing nga bwebeera mu byokwerinda nabiki obutalekalike wonna wensobola yita naye nga bano be babadde ne Muhoozi ku Serene Hotel ekiro kyaliro paka ku sawa 8. Wabaddeyo Kagabo
Bashir Mbazira, Geoffrey Rutaya, Gashumba, Rwomushana ne Fred Bamwine. Serene Hotel paka kirusa wa 8 Nchiddamu Kagabo, Bashir Mbazira abo ba NUP, Geoffrey Rutaya wa NUP omuyimbi Geoffrey Rutaya. In fact ne Dr. Hildaman. Anti simu tuina za Apple. Apple. Geoffrey Rutaya, Kazibwe Bashir Mbazira, Kagabo, Hildamani, Gashumba, Rwomushana, Bamwine. Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'alangira full figure oluvannyuma munnange lwa concert ya Alien Skin. Jjukira nga concert tennabeerawo, full figure ayogera ebigambo bingi era ne tutandika okwebuuza nti bano babadde bakyali, babadde ba mikwano, ate buzibu ki obwabaddewo? Kaakati no munnange Calvin Kayanja aliko byayogedde ku full figure, avuddeyo n'abeera ng'ate amusabula. Okoze buli kimu okusuula Alien Skin obulayo kumukunamira. N'otuuka n'okukubiriza abantu bagaana okuwagira Alien Skin mu kivulu ky'Erugogo. Kati owulira otya kubanga Lugogo yagikubye tu capacity. Eryo essabo ku mutima ligenda kukwokera mu nju. Okola wa musumba nayo oyina essabo ku mutima. Si gwe yandirwanisiza omwana gw'ozaala. Actually wandibadde osiima busiimi kubanga ebyakulemesa okuyimba Alien Skin yabirinya ku nfeete. Bwali bucupa eryejjogo yalimalayo kati ddayo oyimbe. Eyandibadde asanyuka no appreciating anti top boss yamala obucupa mu ndongo obwali butuganya okuyimba katuddeyo tuyimbe tufune kye tulya. Oli ku TV ya musajja mulokole nayo olina essabo ku mutima. Omutima omubi gw'ozunza obwo obutaagaliza bwe bukusibye emabega. Era bw'oli bujja mu mubiri n'ojjamu omutima omubi n'obutaagaliza ne kilo z'olina zigenda kukendeera. Oyinza okuba oli wa kilo 35 naye obutaagaliza bukufudde wa kilo 8. Buzitowa okusinga omubiri mu ggwe. Naye nga ki ekikuwalanya omwana gw'ozaala? Music industry wagikolamu n'obwawusigalo naye walema wadde okutegekayo ka concert ak'abaana b'essomero. Kyekikuwalanya omwana amaze emyaka 2 mu music industry n'akola ebyafaayo n'agoba n'ab'obucupa gwe abaakulemesa okuyimba. Eryo essabo bw'otalijja ku mutima na mukadde waakuno lijja kukwokera mu nju. Ekisooka otabula ebintu. Okola wa musumba oyina essabo ku mutima. Kyekituufu ky'oli. Tovaamu bwa Katonda n'omulundi n'ogumu gwakonjera, gwasiga obukyayi, gwa azingamya, gwawalana naye ate okola wa musumba. TV kwokola eri ku musingi gwa ddiini. Ovaamu bintu bya wongo. Osiga kulemesa na bukyayi. Naye kati owulira otya kubanga Alien Skin Lugogo yagikubye tu capacity. Nga tukyale wa Calvin Kayanja kkiriza ne gano nago tubeere nga tugakuwa. Saabafere wa struggle Nyanzi oli otya baaba? Sikuriputi yaganye sitanti yakutuddemu. Mu stole zammwe temuli eyewitness. Teri yalaba nga bakuwamba, teri yalaba nga bakudropinga. Obadde wa Nyanzi lwaki togamba Bannayuganda nti obadde mulogi? Obadde mu bwenzi bwo. Mwe mwennyini tebukwatagana mu statement. Mufumbira atugamba Damulira ye yakuwamba. Ate bulaza wo yennyini principal n'atugamba nti obadde ku sseemu ayi ne GPRS ebadde ekwaloketinga. Nyanzi obadde wa watuufu bw'oba tobadde mu bakamaabo ng'ogenze kuwaayo alipoota na pulaani ya 2026. Dokita Kiza Besigye baamujja Kenya olwaleero ali mu kkomera maama gwe ne bakuzawo.
Nyanzi lwaki togamba Abannayuganda nti obadde mu loogi, obadde mu bwenzi, obadde mu kwegadanga? Wavuddeyo nga n'essaati ngolole baaba bakuyiridde buyirizi ka mineral water. Tewali ayinza kulumiriza nti ddala baakukwatira wano, tewali witness yalaba nti baakudropinga wano. Gwe gwe baakusanga naye statement zammwe tezikwatagana. Agamba nti yali emmundu emu, gw'ogamba zaali emmundu 7. Ekituufu kye ki? Baakusobola mu moroka ng'etambula, oli n'agibuukamu n'adduka emisinde. Olaba n'eyange kayanje moroka eya layisi, toyinza kugiggula luggi ng'etambula. Ezammwe eziteerookinga z'abaaki? Mwatugamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyammwe. Lwaki temutulagaayo wadde ka footage ng'omusajja akonkona emmoroka yammwe ayagala bawamba? Amagye ge mutendeka gaali liddawa, gwe Commander 001. Amaje gotendeka abaana b'abendi b'oparedi nga temusobola kubajja mu nkomyo kati gavumenti yatandise okubakwata, gaali liddawo kulwanirira. Babatega kumalawo bantu bali solid, muli mu muzannyo na gavumenti era wabadde ogenze kuwa alipoota na kukola strategy za 2026. Naye muli omusimbi nga musibya abaana b'abendi, muli omusimbi nga musibya abaana b'abendi, mwekulaakulanye mujja gusesema. Wali osala okuva mu DP okuyingira NRM baakuwa miliyoni 8 Nyanzi, obuzannyo bwetubumanyi obwekwewamba si gwe gusoose. Weewamba n'ogenda n'okola strategies ne bakama abo n'okomawo n'ofuukira abantu abali ku struggle entuufu obuzibu. Wekizibu kya Nuupu gwakola ddiiru zonna, gwalya ne Museveni era wabadde mu State House. Ekiwundu ky'olaga tekikulumangako. Awo weekoonawo dda, weekoona akagere Nyanzi dda. Oyinza okutulaga bwe baakukubya embooko. Oyinza okutugiramu essaati nga Kakwenza bwe yakola. Naye gusajja gwe lwaki tolokoka? Abaana b'abendi be mutadde mu ntata, be mutadde mu bizibu nga temusobola balwanirira. Babawamba ne bababuzaawo butadda, gwe ne bakuzaka ng'olinga ava mu kasawuna. Hey, aba Nuupu mwetegeke essaawa yonna, Majambera ajja. Nane Uganda abantu abali siriyasi batono, ndooza nze nzekka ali siriyasi bannange. Majambera agambye nti aba Nuupu mwetegeke. Vidiyo yiino. Kyendeetera aba Nuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko nja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Ebya Chairman Nyanzi munnange tebinnagwa, bali mu kusabula, bakyamusabula, bamutabukidde, bamulangidde, bo munnange bakyawakana nti no Chairman Nyanzi yatulugunyiziddwa. Obutambi buubuno mbu baakututte zimwe bagambye ono waffe olw'okuba oli waffe. Abana ne baŋŋamba nti Chairman tetugenda kukonako the moment you comply. Bagwe musajja waffe. Bagambye ki? Bagwe musajja waffe. Tukumanyi tolina musango. Tukumanyi tolina musango naye wonda. Bafuutu Sodia ndoza muwulidde. Mwe muli siriyasi nnyo era bulumbe muli munze mbulaba. Mwagala ensi ekyuke. Kituufu. Naye ne muliko nti bagenda kukyusa ensi bye baliko. Omuntu ajjade nagamba statement nti bamugambye ye waabwe. Kakati gwe Fuutu Sodia ani akumanyi? Naawe oli waabwe. Gwe oli siriyasi nnyo oli waabwe. Owaabwe bagambye nti munnange tetujja muyisabe kubanga ono waffe. Kati gwe Fuutu Sodia bakukwateko kubanga toli waabwe. Toli waabwe baana mmwe mwebeereremu. Era abatali baabwe bakyali omukomera. Abalala baafa. Njagala mujjuke statement Kyagulanyi yagamba nti bw'ofa oba weefiiriridde. Nyanzi lekeraawo okwewamba okaddiye. Nyanzi ofa ki n'ensi? Okwagala okusibya abaana b'abanno. Okimanyi ekituufu teri yakutte. Okomyewo otuwoleza sime baakukubye, sime baakututte, sime baakugambye gwe oli muntu waffe, simanyi tubu bannange. Nze mbuuza
tigwe Nyanzi emyaka gy'olina eyamera n'ebyoya awatoogerekeka ebyoya byakyusa n'ekkala lwaki obeera weewamba Nyanzi lwaki obeera weewamba n'ojja okukwasa abaana b'abanno poliisi esobole okubakwatirako n'amagye nga balifaalinga ku ggwe naye baali bakutteko Nyanzi lwaki oba weewamba mazima gennyini lwaki oba weewamba twogere nga tutya Katonda Nyanzi oli muzadde mu kwewamba konabye abaana bo mukyala wo nga beewowooza wowe nga beewowooza babadde beewowooza biki ng'ekituufu okimanyi nti wabadde weewambye yemu abagenda okuggyako Museveni nga muli batiitiizi bulala omuntu namala kale singa badde bakutte nomala mu kkomera ennaku 3 n'olyoka ojja nga n'okutambula tosobola olwo Besigye amazeeyo emyezi 3 wajja mwewambe musobole okugjawo amawulire ga Besigye kubanga bannayuganda twetufudde nnyo ku Besigye kaakati muli mu diversion you are making an diversion kuba otegedde why are you diverting us Chairman Nyanzi ali abadde ava mu loogi taliko wadde ewakube amannyo gonna mwega tukutwaleko ku CMI gwe odde ng'otambula ewo obubadde bwammwe bwe muzannya ne security you are playing games abasajja ne bajja ne bangwira naye tebankubye kaba ategedde nti ndi waabwe oli waffe Nyanzi oli weenaalemu Chairman Nyanzi oli weenaalemu ekyo nga wagivaamu dde Chairman Nyanzi Lubongo yoli weenaalemu ate gwe kirubongo yakankubulye ekyo ekitwe helicopter kweri kuleka gwe nga abantu bategedde nti musiba aba na Uganda ekiwani emisinde egiribeera ku Nuupu Obobwana ajja kudduka nga yeeyambudde abantu ke balitegera nti Nuupu muli ku kiwani Lubongo ya president bw'atali kusindikira helicopter bajja kugobanga oli mu mpale oli mwanda we yaggwe oyo Obobwana ajja kubuka ekikomera ky'NUP muri bavubuka mwensika eri bategeera nti muli bafere muli ddukira ku ntenga mugiyita embalaasi mmwe muli ddukira ku ntenga mugiyita embalaasi gwe Lubongo ya helicopter bw'etaliva Ntebe ng'olwo abantu bategedde emisinde egiri baku NUP awo muzimba omukutu ogugukiramu wali ku Northern Full figure munange bamutwala mu kooti ani amutwala Nobert Events ono ne yakamala okutegeka concert ya Alien Skin agenda kutwala full figure mu kooti era nga balawyers be bonna yabategezezzaako dda babeerenga full figure bamugulako omusango bangi bavuddeyo n'olyoka bagamba nti ono ekivulu kyamusaze kati sente mbw ayagala kubeera ng'azijja mu full figure byambu biri ku mutimbagano okitegeera nno naye ng'ono n'agambye nti sawa yonna full figure agenda kubeera ng'ate ayitibwa ku misango ono nno gyali mu kuba nti amuvunaana kata kanso ndi kumpewo katono kanveeko nkuddire empapula zoyo zikole mwagala asoleko ku mazzi pozo okumpa $2.5 awe tudda makyako olunaku olwaleero eyange eyoli njirina kanji kuteereko kati kanso kijja kutegeera manya kyaza awe tudda nakangu bindoza yine ebimunyiza ku muyimbi kati leero nkirayo kikedde kwasama ojja kutegeera naseerera olulimi teyaseerera ebigambo byayogera ali ategeera bulungi nnyo bansabye enamba ebagala musaavinga ogenda kutegeera ogenda tegeera kereva yaani kati ani agenda omukuddamu mulwanirire abamulwaniriranga bonna yakabavuma bye juzi President Museveni ne General Salim Sali yabayite obulambo juzi yavuddeyo n'akuba endu n'asanyuka nga baana ba Nuupu bali mu kuvuma General Loiso n'agamba nti musanyufu nnyo kati kivuddeyo rero mbukiteekawo disclaimer nakangubi ojja kumpulira kamala okuteekako ennamba kansa ayagala nnamba yogenda essaawa yonna bagenda gwe ate mu bino kyenkoze ekyenjawulo sigenda kuwabira UCC sigenda kuwabira Soloti Media I want an individual ogenda okutegeera kubanga Soloti Media with all due respect is a passable jingo ndifaniwe mugoberera mukyalo we Susan Makula oyo mama wange mwembalese etambudde obadde mulabi mulungi walekwe kumira ku Newspack channel kankusaba obeere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section mera bulungi weraba